mu nsi muno nga ndi mu Uganda tubeera n'abaana abali talented, abamu bazulibwamu ebitone ne bakwatibwako, n'abamu batoba bokka ne bavaayo ne bamanyika eri abantu. Bannansi batunuulira talanta zino era babeerayo nga bazeetegereza. Bw'otwala obudde n'onoonyereza ozuula nnyo abaana abali talented esayidi eri mu nfo mu kino ekintu. Byonna bya nsi yaffe Uganda. Babitajjamira nti nannyini ddoboozi mba natuuse dda n'ensonga ekwatagana ku serebu wano okwetoola naddala wano e Uganda. Omwana mulenzi ono muyite Romanz okuva wali e Namuwongo era nga yazaalibwa nga 26 Juni mwaka 2000. Kanuno nga katundu kange kwe nakulira era nga mbatumiddeko nnyo ab'e Namuwongo. Romanz munnange azimbye ekintu kye kuviira ddala 2022 era nga yatandika n'oluyimba kyusaamu ate nga luno lwoyina vidiyo kuno kosa n'oluyimba olumanyikiddwa nga Kululwo. Romanz alikodinga ennyimba ze wamu ne Pro Sami Touch of Lumba Studio era nga message gye yansindikidde yaŋŋambye nga womanyi music wali expensive era nga abadde tanabafuna management. Kale munnange bw'obanga oli eyo nga oyagala okukwata ku mwana mulenzi ono Romanz kiba kirungi nnyo ddala n'amaanyi. Ate zi challenges tuzikole tubeere nga tutambuza ensonga eno wali wennyinnyini naddala nnyo ku TikTok ne kibanga ekintu kisobola okutambulira ddala bulungi nnyo. Osobola n'ofuna ennyimba ze kuno ku mukutu gumugatta bantu guyite platform wano wennyinnyini Jannati Yugi wendi otuuse eddoboozi. Weebale nnyo katudde mu mpoozi gy'otasanye kusubwa.